Abatuuliriza mwenna abali eyo abatulaba, komyewo nga bulijjo nga bwe nabasuubiza, nze Ssempijja Ronald muzzukulu wa Katongole. So nkomyewo okubagamba oba nkomyewo okubaleetera obubaka nga bwe ntera okukola bulijjo. Kya mukisa mulungi, zikyatukubira enduulu era weewaawo tuzzeemu ne tusinkana ekitiibwa n'ettendo tugamba kiddire eddunda lugaba Namugereka agaba ebirungi. Ate nammwe abatulaba ku kibanja kyaffe ekya YouTube, Facebook, mwenna tugamba nti ayongere abawe ebirungi enkuyanja ng'obugulu bw'eggongolo. Nkomyewo olwaleero nange omukenkufu w'olulimi Oluganda nga njagala tulabe omugaso gw'ekitooke nange Omuganda, naawe Omuganda ali eyo, Sseruganda, yonna gy'osinzidde. Ekitooke kye ki? Ekitooke tukoma kukitegeera, kukiryako mmere, kukitemako ndagala ne tufumba oba nedda? So yessaawa olwaleero n'omukenkufu Ssempijja Ronald, mwenna abatulaba ku puroguramu yaffe eno Buganda Ekkula. Weewaawo byebigere bino nange agumidde obulungi, anekaanekanye, atonnye mooli, ng'ontaddeko ekizibaawo kyange kino jjajjange Kasumba Onesimus kye yandekera, nga ntaddemu omuteganswera wamu n'omulenganjuba guno gwe neenaanisa obulungi. Oba oli awo tolema kugamba nti mu butuufu omusajja atonnye mooli. Okutonnya emmooli kisooka ekitegeeza omuntu okwambala n'anyuma n'anekaanekana, wamma ggwe sijja kuva mu ttuluba eryo. Nkomyewo nga njagala twogere ku kitooke, Omuganda n'ekitooke. Ekitooke kyatuyambanga kitya? Nazzikuno ekitooke kino kyammalanga ensonga oba ebizibu oba ebyamba eby'enjawulo oba giyite emikolo egikolebwa, naye nga tukozesa ekitooke ekyo nga okwevumula. Kijje mu kifaananyi nti okiraba bulabi, n'otemako ettooke, n'otemako olulagala, n'ofumba, n'okozesaako obuwuuwo. Bwe tugamba nti emmere y'Omuganda yonna entuufu yandibadde ewoomera ddala, wamma ggwe omukyala eyakuzibwa singa aba agiteeseteese bulungi n'asiba essayidi n'essayidi obuwuuwo, wamma ggwe ne bajjula ettooke nga mu butuufu ddala liboobedde, nga naawe omulabi akawo kakusonsomola, n'ogamba weewaawo siyinza butakwebaza maama wakuzibwa ettooke waboobeza. Kaakano ettooke oba ekitooke kino kye twogerako, Nazzikuno bwe wabangawo emikolo oba ffe gye tuyinza okuyita ennaku zino nti omuntu bw'abanga atugenzeeko oba gwe tuyita omugenzi, we tuyinza okwogera mu njogera ya bulijjo nti omufu afudde. Twakolanga emikolo, mikolo mingi twagivumuzanga kitooke, era tugamba mu lulimi Oluganda olwaffe tugamba nti emikolo ogwo ogw'okuziraga. Omutaka yenna atugenzeeko, omuntu yenna atugenzeeko, tugamba nti emikolo eyo gye tumukolako tugamba mikolo gya kuziraga. Tutya? Lwaki tugamba nti ddala wamma kuziraga? Okuziraga okwo baagendanga mu lusuku, ne kaakano era bwe guli olwaleero. Kyogenda mu lusuku ne batema ekitooke wakati ne baggyamu omutima ogwo, wamma gwe tukozesa ne tugamba nti abaana b'omugenzi mwenna musembere. Mu kaseera kali ne tuggyamu omutima ogwo, guba mugonvugonvu nnyo, ng'era bw'ogunyiga bw'oti mu gwo gutonnya, kye twandigambye nti ebinyirikisi. Abaana b'omugenzi
ne bayisa ku feesi y'omugenzi ng'akabonero akalaga nti mu butuufu wamma nnyaffe kitaffe wummula mirembe, tukusiibudde mu kitiibwa, tukusaaliddwa, wabula ggwe otusooseeyo busoosi kubanga ffenna lw'ekkubo lye tugenda okukwata. Ng'olwo ye amaliriza emirimu gye agenze ezzira kumwa, mmwe kye muyinza okugamba nti afudde, kisoko ekitegeeza okufa okugenda ezzira kumwa. Tuyina ekisoko ekirala oyinza okugamba nti agenze ennyindo gye zirembekera mukoka, nti oba agenze ekaganga wamma ggwe n'onyumirwa Oluganda. Kaakano njagala nkubuli ogwo gwe mugaso ogusooka gwe ntandikiddeko olunaku olwaleero nti ekitooke ekyo kya mugaso eri nze Omuganda naawe ali eyo gwe Sseruganda. Lwaki tugamba nti Omuganda n'ekitooke tebateŋŋana? Kaakano njagala nkuwa omugaso omulala. Ekitooke ekyo bwe twabangawo ne kaakano mu bulamu mu biseera bino, Omuganda yenna omutuufu tekyewalika era kiba kive nnyo bw'otakikola. Oba oliawo obulamu bwo buyinza obutakutambulira bulungi singa oba oviiriddwako omwagalwa, singa oba musajja oba mukyala. Bw'abeera nti mukyala ng'aviiriddwako omwagalwa we, baamulagiranga okukwata ekimu ku kyambalo ky'omwagalwa we n'abaako engeri gy'akyesabika. Nkozesezza olulimi olw'ebuziba, tusabikesabikeko tuleme kumansa ntungo. Yakyesabikanga mu bitundu eby'ekyama, weewaawo n'amalamu akaseera oba ekyo ekiseera ekiba kiteekeddwa. Wabula bwe yakijjangamu yalagirwanga akitwale mu kitooke, agende wakati mu lusuku alondeyo ekitooke ng'ekyagonja ng'ekyo, ateekemu ebintu ebyo by'abadde yeesabise, atambule bukkolokolo nga tatunudde mabega, ng'akabonero akalaga nti wamma ddala twawukanye, twetadde mirembe, kola bibyo nange nkole byange, wummula mirembe, ndekera ensi, naawe genda otandika obulamu obubwo. Wamma ggwe ogwo mugaso gwakubiri ogukolebwa oba ekitooke kye tuguyinako mu Buganda ng'Omuganda n'ekitooke. Kyakusatu, Omuganda yenna teyasibanga, teyafumbanga mmere wabula oluwombo lwonna lwonna bwe yabanga kye bayita oluwombo olutuufu. Omuganda wamma yagendanga n'atema olulagala, wamma n'ajja n'alubugumya ku muliro, n'asiba oluwombo ne bagamba wamma ddala maama bambi wakuzibwa bulungi. N'afumba oluwombo lw'ekinyeebwa, oluwombo lw'enkoko, oluwombo lw'ennyama, obutuufu wamma n'olulya nga naawe ddala osolobeza. Kaakano njagala nkubuulire, ensangi zino tuwasa, tufumbiza, twanjuza abaana baffe ab'obuwala n'abaana baffe ab'obulenzi. Mbuuliraayo we wali ogenze ku mukolo ogumu ng'omuko n'olaba nga tebatadde luwombo lwa muko mu lulagala, wamma ggwe oyinza okubuusabuusa nti ddala Omuganda n'ekitooke tebali bukkolokolo? Njagala nkubule, nakugambye wazze ku ssengejjero ly'ebyo ly'Oluganda, ly'olulimi olunnansi, ly'olulimi oluzaaliranwa. Wamma ggwe njagala tuyagalire mu Buganda, njagala tuyagalire mu lulimi olwaffe, kwegamba n'abatulaba eyo mu butuufu babenga batusinza businza, malayika bagamba esinza nneema. Kaakano saagala mbamalire biseera, wabula nga bwe tugamba nti n'azina obulungi amala nannyuka, ate nga bwe baalugera nti atava ku mulungi afa awoza. Nange bwe ntyo kambeerekereze mbakwasa eddunda lugaba Namugereka agera ebirungi
abampeera ebirungi ng'obugere bw'eggongolo obuyitirivu. Weewaawo nange munzikirize, Ssempijja Ronald lye linnya eryange era nga ndi muzzukulu wa Katongole. Kaakano naakulabyeko akatono aba akyadde. Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, wangaala.